nasuze bubi ne nasuze wakati w'essanyu gye neefumiitirizaako nga ngamba Mukama Katonda singa kibadde kiki kye wabadde oyagala kibe teri kirungi kye tugenda kufuna nga tewamaze kubaawo kibi mu nsi ekyo Katonda eyo nakyollo buli woofuna ekibi mwe muva ekirungi kati kibi kiki wabadde oyagala kibeewo tufune ekirungi eyakubye essasi mu kugulu yandirukubye ku mutwe ne tulaba oba bwandikedde wano nga waliwo balakisi yonna eriwo esitebangamu nti waliwo kye bayita first world war yalimu first tribal world war nga basinzira ku amawanga gokka nti olwaleero ani yabadde akuba era tujja kuddayo tunoonyereze nti ono yabadde munankole eyakubye Omuganda Abaganda mu bwangu bw'ekitalo babaluseewo olutalo nga balwana olwa muganda munnaabwe eyakubiddwa mmwe abakola bino abasecurity bwe mulowooza nti ffe tulina nnyo amagezi oba abantu bemukulembera balimu amagezi abantu bemukulembera bo bategeera nga bwe balaba era bategeera nga bwe balowooza ono gavumenti erwanako nnyo bannange entalo z'amawanga tuzigyewo naye era kiggwa mmwe mutaddewo olutalo mu mawanga ngenda kujja nga mpa security alert mweraba nja kuziwa ani abalira gavumenti ng'ali wa Kyagulanyi Export TV to the world. Wenjogerera kaakano omukulembeze wa NUP olwaleero ziri ennaku z'omwezi 4 mwezi gwa 9 twakagutandika omwaka 2024 poocha n'ebiwundu ali ku ddwaliro ery'Ensambya. So tutuuse ne ngaffe ababadde ku ground tukuleetere kyekyabadde ku ground exactly. Twabadde ne kamera nnya eyakuno neyakuli tukunnyonnyole olyayo nabuzibu ki tukunnyonnyole ekyabaddewo ku ground tawulidde ku deposit olusajja olulu wasuze otya nasuze bubi ate nasuze essanyu lyange teritakoma nasuze bubi ne nasuze wakati w'essanyu lye neefumiitirizaako nga ngamba Mukama Katonda singa kibadde kiki kye wabadde oyagala kibe teri kirungi kye tugenda kufuna nga tewamaze kubaawo kibi mu nsi ekyo Katonda eyo nakyollo buli woofuna ekibi mwe muva ekirungi kati kibi kiki wabadde oyagala kibeewo tufune ekirungi eyakubye essasi mu kugulu yandirukubye ku mutwe ne tulaba oba bwandikedde wano nga waliwo balakisi yonna eriwo anti kati awo ne Kyagulanyi yabadde afiire anti kati Kyagulanyi kankubuli Kyagulanyi ye muntu omweteefuteefu okufa singa afiirira abantu abategeera n'ekibi nnyo okuba nti agenda kufa nga afiirira embizi embwa embuyugu ezitasobola kutegeera nti ono afiirirazo si ffenna mulimu ffe abategeera Kyagulanyi anti ffe abategeera tulina kwegatta n'abatategeera tukole ekintu kitya kimu bwe kankubuuze Uganda erina tanka mmeka ezaki tanka ez'amagye ennwanyi mmeka sizimanyi kati tanka etta abantu bameka osobola obbatta abanjumba mweseetinze bulungi noti etta bameka gwegamba nti tekatugeze etta bakale mutwalo tuyinja abantu bameka mu Uganda tuli mu comparing anti kati tugenda mu kibalo kati ebintu bino Uganda weeri leero tuli mu byakubala kati kibalo afuga ayagala kutufugisa kibalo naffe be bafuga naffe kati ebintu tubiteekemu ekibalo tulisuka milioni 5 kati njagala tubale g'amasasa agaliwo omusirikale agenda kufulumya amasasa ameka nga tetunnamukwata kakati kino kyebakoze balina ekintu kyebakoze bataddemuko ka ati akatono bagadde okugezesa obuzito oba obuwanvu bw'amazzi n'ebigere bimeka 2 naye ne obuwanvu ng'oyimiriddemu bwoti wenna oba obbira bwe gaba mawanvu obbira bubbizi bwe gaba mampi n'olyoka olaba nti wano n'ekigere ekyokubiri kankole ki kankireete kati bano kye baakoze bagezesezza obuwanvu bw'amazzi n'ekigere kitya kimu wayi baddidde embeera eno n'ebaawo ng'obudde bwa lwaggulo ng'abantu abamu baba batamidde okusinziira ku ggwanga Uganda ebitundu 6 ku 100 abavubuka baba mu mabaala baba mu loogi baba batamidde ekyo kyabadde kibalo kirungi nnyo kye baakoze lwakusatu eri ababeera mu kkanisa nga beegayirira abo bo bangu bakuwulira nsasage ne bavaayo but kino ekyabaddewo 60% abavubuka batamidde nga ne bw'omukola n'obugamba owaitu anti omukulembeze bamusazeeko tugende tukole bwe tuti ani
Museveni wemuleke oba bamulumbe kati ategeera nkeera nti ayabadde president Bobi Wine era akera kwenda mama kali singa nategedde bankubire naye nga mmanyi bagamba ani oli singa nayodde omuntu nabadde muyolera waawo kubanga agamawulire gakusangira nebo ba mu kanisa kumusumba kwotandikira okkuba olabira ddala nga yabadde akuba Kyagulanyi obutebe kwotandikira bayibuli egamba nga pala nebo bamusabo yalidde nebo eri basabo osanga olugi lw'essabo balikoze eki balugjeemu bwe liba bbala amacupa kwe batandikira okwabi so kati wano wabaddewo okugezaako okubala nga poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda mpisaawo namukasubi nga ndaba badiployinze kuva kiro nti nabo bakola ekintu nga bamanyi ekiyinza okukola ki okukivaamu naye lwe mulikola kiri kyennyini ekyaddala ne mukuba Kyagulanyi ebiribaawo muliba temulina busobozi bubifuga oyagala tulaga nti kino ekintu ekyakoleddwa kyabadde kiteeketeeke kubanga okusinziira ku ndowooza yange gyenina ndiwadde mulowooza nga bwe ndowooza kyabadde ku script script zino tuzze tuzirabako mu nsi yonna wano esooka totunuulira 1912 totunuulira omuvubuka bamuyitanga Principal Gaviro talina njawulo nakasajja kesina kasamanya gaako naye kempulira nga bagamba bakeka Shadrack akakubye Bobi Wine oba Kanister oba Sasi ekimu ku bibiri kubanga olwaliyo kati ekyo tukikakasa musawo yatugambye nze nga bwe nakebedde omusawo wa Kyagulanyi nalabye nga ino yabadde Sasi bamukubye esasi ne tulijjamu ne tulitwala mu byokwerinda ne batukakasa esasi lyabadde lya mundu kikaki bali mukubidde mu bunene ki era litekwa kubanga lyamutaddeko obuvune obwenkanawa amanyi babafuga balowooza ffenna bafuga basiru naye nensi ekyalimu abantu abalimu ensi abasobola okutunulira ebintu mu ngeri entuufu ne baanalyzing Principal Gaviro yali muvubuka nga bwolaba oyo eyakubye Bobi Wine oba Esasi oba Kanister naye yali musabia he was a Sabian student ng'omuvubuka oyo ali kuyiga bamuyiga byakwerinda ayiga bya nga bugamba nti bali mu barracks yagere mu motoka y'omulangira alindiridde okulya entebe namulondo ya Austria ayitawo bamitanga Ferdinand nakuba esasi lye yakuba nelikwata omulangira wa Austria yali alindiridde okulya entebe nga yagera okulya engoma esasi bwe lyamukwata mpumi naye bwe lyamukwata ku mpumi infact yali atagesinza okuba empumi lyayita ku kutu mukwekanga yakuba eryokubiri nerijja nerikwata wano waggulu w'omutima yalimu ne mukazi we Sophie oyo Principal Gaviro ono omulangira Ferdinand alinze okulya entebe Frank sasi we lyamukwata yafuna akadde akogerako ku bigambo ebigamba mukyala we nti mukyala wange Sophie ekituufu nkubiddwa naye ani analabirira abaana bange ani analabirira abaana baffe abakyayogera ebyo ne mukazi we ne bamukuba essasi naye yayogera ebigambo byebimu kati ffenna tukubiddwa ani analabirira abaana baffe baafa mu kufa basabia be bakubye omu Austria bano betwogerako gonna mawanga agali ku semazinga wa Europe omusabia akubye omu Austria naye bonna baba ku semazinga atya bonna baana ba Uganda temwerabira nti nno Sematale yasooka yava ku mawanga ensi tebangamu ne kye bayita First World War wabula yalimu kye bayita First World Tribal War kati tukyusa history ensi tebangamu nti waliwo kye bayita First World War yalimu First Tribal World War nga basinzira ku amawanga gokka nti olwaleero ani yabadde akuba era tujja kuddayo tunoonyereze nti ono yabadde munankole eyakubye omuganda abaganda mu bwangu bw'ekitalo babaluseewo olutalo nga balwana olwa muganda munnaabwe eyakubiddwa
mwabakola bino abasecurity bwe mamulowooza nti ffe tulina nnyo amagezi oba abantu bemukulembera balimu amagezi abantu bemukulembera bo bategeera nga bwe balaba era bategeera nga bwe balowooza wano gavumenti erwanako nnyo bannange entalo z'amawanga tuzigyewo naye era kiggwa mmwe mutaddewo olutalo mu mawanga kyekiri ekyali kinkwasizaako n'ensibwa nze nengendako ne mu safe house nti mulowooza abantu ono mumuwadde obwa gavana oli mumuwadde ogundi butubagenda batunulira nga bonna bwaba si munyankole katugeze oba munyarwanda katate ababoogerako be mwalonda ate mugamba nti basosola amawanga naye nga mmwe mwalonda abantu abo so ekintu ekyabaddewo ku Bobi Wine kiteekawo kye bayita olutalo olw'amawanga nga bwe twakiraba ku muvubuka Principal Gaviro yakera ku makya n'akuba Ferdinand omulangira yali alinze okulya entebe mu bwakabaka bwa Austria ne mukyala we ne battibwa mu bwangu obw'ekitalo Austria yasabibwa ewandiike okwetonda kwayo ekuyise mu buwandiike ku kyabadde oyagana ng'Abaganda banakera ku makya ku lwa Katikkiro akwa ne Katikkiro gwe mulina nayo nsolima Katikkiro n'awandika n'agamba tusaba abanankole bakere ku makya betonde ku kyabaddewo ku kukuba omwana muzukulu wa Nambi ne mu Uganda kisoboka ekyo kisoboka buli kimu kisoboka nekiri kyasoboka tekirowoozebwa hati kyenjogera ekyo kyali kibaddewo kyali kibaddewo ebyafaayo ebiddamu n'ebibi ekintu ekiddamu ne kiba kiteekawo embeera eyaliwo kiri nga kibaawo fete tugamba nti history repeats itself never wabula ekireetera history okuddamu okubaawo yembeera eri okubanga eyaliwo ezzeemu n'ebeerawo mu mbeera eri yennyini era eyaliwo kitegerekeka yes so singa olwaleero Kyagulanyi yakubiddwa essasi n'afiirawo Mbulaga twaba tusooka kuyingira mu lutalo lw'amawanga nga tetudda mu byabufuzi nga tetudda mu byabufuzi byammwe biri byonna twaba tusooka mu lutalo lwaki lw'amawanga kuba kyotulaze ebirala byandigenza okujja luvannyuma kakati Sematale asooka yadde waaliwo ensonga endala era ensonga endala ezaaviirako Sematale asooka era newana era zezimu era ezaaviirako n'oli abamu balowoozanga nti bo be balina okuvaamu layini enfuga obukulembeze nga bufuuse bwansikirano obutali bwa Bwakabaka nga bwokiraba wano nti olwaleero tutunuulidde eggwanga Uganda mu bantu betusuubira okuba abapulezidenti baliwo basatu ffe betulowooza ku levo yaffe ku bye tumanya amawulire bye galaze Robert Kyagulanyi Ssentamu twamulabako nga wangudde akalulu atalangirirwa kitegeeza tumusuubira okuddamu okwesimbawo n'okufuukako pulezidenti tulina mutabani wa pulezidenti Museveni Geno Muhoozi Geno CDF amita CDF amita CDF Chief of Defence Forces tumusuubira naye okufuuka pulezidenti wa Uganda manda owokusatu ye Mukoddomi mwami Lwabwogo naye be bantu basatu leero betusuubira abasobola okukwata entebe singa mwami Museveni aba avudde mu ki ate bano abalala bali mu bulamu bw'ensi eno abalala bonna baveeko kati oyo irere tutunuulira abantu kati bwe tulabanga nga tulina ne factors tutunuulira emabega esobola okubafuula oba influencinga Bobi Wine maanyi g'abantu kimumala okufuuka pulezidenti Geno Muhoozi Kayini Rugaba okubanga mutabani ate nga CDF n'ebirala kimumala okufuuka maanyi ga taata mwami Lwabwogo okubanga muko maama ttiimu ye bwe tutunuulira ebyenfuna by'eggwanga sente azirina ate wali ebimu kubiyamba ku muntu okubeera omukulembeze sente eze factor semaje nga mukyala Anite bwe yatugambye n'amagye gakola nga nti naye era amagye alina agage Lwabwogo naye alina agage okitegeera so kati naye tumutunuulira abantu abo basatu kyovula banzemba kumenyedde bwe batyo ku maanyi g'abantu tolinawo muntu mulala goyinza kompeyalinga ku Kyagulanyi kulondebwa abantu leka twogere ku living things not non-living so the mention is those are living things tulina okuba nga tutunuulidde so abo bonna Besigye kati abo bonna baveeko tutunuulira ekyabaddewo jjo n'enkulaga ebiyinza okukivaamu obukugu obwakozeddwa okukuba oba okutuusa ku Kyagulanyi obulabe ng'obudde bwa lwaggulo kyayambye nnyo kino tekibayamba kulaba kugezesa kwammwe oba kwabadde successful oba tekwabadde successful bwe mba mwagala okugezesa nti kyabadde successful oba si muddeemu mukikole nga kibaddewo mu budde wakati bw'essaawa 12 ez'okumakya n'essaawa 4 obutasukka ng'abantu bakyali fresh ng'abantu bazuukuse bwe muyinza okukakasa
nti pesa bifu nti pesa mwanyize fu naye kati kino Museveni anyiganyiga ebipesa kakati kino ekipesa bakinyize kyabadde kituufu okupima bannayuganda kiki kye bayinza okukola nga bo nga mukama waabwe nga pulezidenti waabwe atuusiddwako obulumbaganyi naye olaba era bwe mwamaze okukikola mu budde obukyamu era mwamaze ne mudiployinga kwerinda si buti bamaze ne badiployinga bamanyi kye balumba kizitowa okusinga tanka z'amagye kizitowa okusinga ebika by'emmundu byonna bye tulina kizitowa okusingira kirala kyonna. Omwogezi wa poliisi awulidde statement gye yakoze kakati omwogezi wa poliisi mukulu Lusoke mwami Lusoke saagala mugezeeko kulowoozesa bantu nti abantu bonna abatudde mu bifo ebyenkizo oba mu byokwerinda kale katwogere kati byakwerinda ebirala tubiveeko kubanga bwe baba nga abatudde mu bifo by'okwerinda bali incompetent kize mu Luganda kinyume nange nga bakibogwe okubye bukubi kitegeeza atu abali mu bifo ebirala mu ministries ne department sendala ate bo baba bafokusinga ababali wansi kubanga bwabanga owa poliisi ali incompetent olwa bosi wa Nema ye tumusuubire kubaaki olwo bosi wa UR etumusuubire kubaaki olwo walandizi olwo minisita w'ebyobulamu tumusuubire kubaaki nga gwali mu byokwerinda osobola okuvaayo n'ojja n'ogamba nti ekyo kyatuse ku Kyagulanyi ffe nga poliisi tulaba era tukakasa nti emmotoka ye yamukalabudde naye nga naawe ddala n'omuziba asobola okutunulira emmotoka mupiira nga gwe gwakoloboddewo emmotoka ya Kyagulanyi yafuuka ddi okuba ekipampagalo ekisobola okuba nga kisobola okukolobola empale oba omuntu n'avaamu omusaayi okitegeera nga neya Ssaabakaaki tesobola kumukalabula ganyegenya ayange sindikanjako effugundu kati ate ya Kyagulanyi etaliiko nti wano wayatise eyinza atya omukolobola empale kale mugjeewo embeera erowoozesa abantu nti temutegeera bye mukola oba mutudde mu bifo nga temusaana kubibeeramu kyokka kyekiraga so ka tuli mu kugezaako okutunuulira ffe abalaba ekitono abasiru mu busiru bwaffe kyetwotunuulidde ku kyabaddewo jjo tugambye bwe muba mwagala okugezesa ekyo kyemwagezeseza mukikole nga obudde bwakumakya tekisuka ssaawa mmeka mulabeko ku nguudo abaana bwe bazikola ki bwe bazisalako nga ekyali luli eri okuva erira kyalirira ekyeyiganga kyekyasinga ottabuka yes naye olaba ekyali erira nakyo kyateekawo embeera naye ate kino nti bamukubye esasi kuba wano omwana yabadde ajja kugamba bamusse kimala bamukubye bamusse kavidiyo kamu nga kituufu tekimanyi rediyo mwaziwamba ne TV mwakolaki natunuulidde omusajja w'eni TV TV eno gyensinga okwagala alipoota ng'alina engeri gy'alipootingamu era bamuyita batya oyo abeera eri munda yamuyambye nnyo ng'alaba producer ng'alaba okutavujjana kwaliko ng'ekyangu okujja n'ogamba nti pulezidenti w'abantu omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu era pulezidenti ow'abantu ddala ddala akubiddwa era kati saawa eno ntuuse ensambya ku ddwaliro okukkaanya n'okulabira ddala ddala akubiddwawa era abasawo bagenda kubanga batutegeeza ki tutunulira obumu ku bulikonda obwasigadde nga tuzita loopholes emiwaatwa egyabadde mu bulumbaganyo bwakoleddwa ku principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye singa mwabadde mwagala ogezesa obuwanvu bw'amazzi mwandibadde mukikola ku ssaawa wakati wa 12 ez'emisana ekyandibaddewo kyekyandibalaze ekituufu naye kati wano temwafunye ekituufu kati simanyi bamugenda kuddamu ate mu mukube bumala kuno kwabadde ku ggulu kwa ddyo simanyi bamugenda kuddamu mugezese ku kwa kkono kusobola okufuna ekituufu ku ebyo. Ekyokusatu bwe tutunuulira ekyabaddewo eri eggwanga bannayuganda simanyi ddi bwe tuyinza kuteekamu bantu kulya mmere esaanidde bantu kulya nagenze ku mutimbagano nga amawulire gatambula bano abaana mwe ba YouTuber mwe bamwana soda balina Export TV nga kyemusobola okukola kwe kuteekawo obuntu nti okulaga nti mufune following tujje tulikinga tuyingire naye nga tewali nasobola kulambululako yadde ebitundu 5 ku 10 ku kye kibadde mu butuufu bwakyo. Nze nalambuludde kiwa omuntu alabye omwaganya
Kuba nze natunudde ng'ekisobola okuyamba yabadde social media yokka. Era nga ffe abali mu kibuga abalina emikutu abali ku mikutu emikwanira ffe tusobola okubaako kye tukola. Ab'omu byalo bisobola n'obatuukako waliwo kati abatannaba kumanya kyabaddewo. Lwa nsonga ndi sure nti rediyo zonna tezirina buyinza busaasanya mawulire gatuuse ku Kyagulanyi mu butuufu bwago mukadde akatuufu. Nkyogera nga ali mu midiya ng'omuntu. Amawulire agakwata ku Kyagulanyi gakugirwa nnyo. Era ge mawulire gokka agayita mu edita ne gayita e WhatsApp edita ne gagende wako edita n'abalala. Okakasa nti gasengejjeddwa nnyo. Temuli kireeta miwunyo. Naye agamba Museveni abadde kagenze osenkana abavubuka bageto goto bootasengejja galeete nga bw'okoze eki. Yaya yuyo omwana ajja ku kamera ga teekako. Zaako. Nazaako songa omukulu ayayuya. N'atabula obuugi bwe n'awuuta ekivuguto. Okitegera? Nijajja awuutanga biki. Kivuguto. Kyokka bera kabyawuuta ebyo bera kabimuleetera otambula n'okuwangaala. Nedda n'emyaka omuntu kasootuuka mu myaka 75. Oba olina owuutawuuta. Waliwo ze tuyita anasi muscles zireegulukuka ne ziba nga tezikyasobola. Jjajja wange ng'amala anti bino byenkugamba bya sayansi temwasoma. Ate mbaga mufunye yasoma abanyonyola kye tuyita anasi muscle. Gyemisuwa egiwanirira omuntu okuba nga waafuniramu ng'ayagala okweyamba ng'asobola okusiba okumala eddakiika ezisukka mu 3. Muzeeyi tasiba. Era omuntu nga mulamu asobola okusiba essaawa 48 nga tafulumye. But kimala n'ekiddayo yalidde emmere ki. Kati oba mmere ki oba mmere ki mu ssaawa 48 oba osobola okuba nga togenzeeko mu kaabuyonjo. Ne bw'oweza emyaka 75 anasi muscles ng'etteeka zineegulukuka. Kye bayita omuntu nti yakutuka pata. Nadda ku ssaawa nga. Kyekyo nakugamba nti Mwami Museveni yakolako ensobi emu gye nali saagala akole kwe kujjawo etteeka nti okusiyaga n'akuwera mu ggwanga. Aleka abasiyazi abavubuka ku myaka 23 anasi muscles zaabwe zinafuwe. Buli nga watambula nga ayiika busa buli watambula nga ayiika busa kati automatically ya mu society abata kyafiitinga kubanga ali against natural law. Babaleke kati ffe okubanga tubonabonalwako Mwami Museveni yateeka etteeka ly'ebisiyaga nalisaako omukono tubonabonalwa butamanya bwa Mwami Museveni yandikirese bali ne bagenda ne basiyaga ne bakutuka anasi muscle ne bayitangamu obusanga buli kaseera bumukutuka ye n'alabirawo kati bwe mubanga taata we yazaala abaana 8 omwana omukulu ewammwe nabanga yakutuka anasi muscle atambula avaamu busa bano abasigadde bayigira ku ye ne bagamba ebisiyaga bibi. Teri kisinga ekyo, teri example esinga ya Bwakatonda teriyo. Kati kyekyo bino ebisigadde tubikwamu ebitulinga abantu ng'ekyabadde ku Mwami Kyagulanyi. So mbadde nkugamba nti bwe tuba tutunuulidde embeera y'amawulire abatunuulira ebyafaayo Prince Metternich yali mukulembeze wa Austria yali musajja mugezi era enfuga ezimu ku Mwami Museveni zakozesa ye ya Prince Metternich Von. Prince Von Metternich yasensalinga press amawulire nga okumwogerako ekibi nga si kyangu kuba yalina intelligence ey'amaanyi era yavaako oba yalina njogera ngegamba nti my daughter cannot sneeze Prince Metternich nti nga ne bwonyiza wansi w'ekitanda nga Metternich amanya nti kabalagala mwana soda gy'abeera baakolodde ekiro nawulidde bakolola erinnya lyange kibeera kabalagala simanyi gy'obeera nandika kati era ntegedde nti gwe toli intelligent kati ffe mu art mu intelligent kizibu omuntu okumanya gy'abeera kiwa obudde okunoonya obunoonya n'abeerawa tobola nkimanyi nti obeera kazo naye ate ngambye nti obeerawa kabalagala era sitiru nga njagadde nkyogere era opiikinge naye era nogala nopiikinga kati abo abantu nabo gye bali kyogedde ku kyomutimbagano waliwo post zenalabye ez'abantu abamu sigenda bamentioninga naye ngenda mentioninga presidential advisor mukyala Jennifer Nakangoobi yagambye mbu eno tuteekateeka documentary part 2 soko malirize oyo ngozi byamatu maliriza yagambye tukola documentary maliriza kairubeho maliriza ebya full figure mbimaze
Bobi Wine ne NUP tuzaako ki kakati ekiriwo mu ggwanga posti obadde olina okunyumya ku posti ya Mwami Mpuuga mumuwa obugalo Mwami Mpuuga mumuwa obugalo nange muwe muwe thank you Mr. Mpuuga Matthias owekitiibwa nze nabagamba lwakwata tebamutegeera Mwami Mpuuga amanyi amazima era ayawula amazima ku kituufu talinga ffe abamu abatawula kituufu ku mazima n'ebyo ebintu ebyo kuliko ekisinga kinnaakyo amazima n'ekituufu ne Mwami Kyagulanyi amanyi amazima n'ekituufu wabula ebintu ebyo si byangu byakubajjamu kubiboogeza singa Mwami Mpuuga yabadde tayawula mazima ku kituufu yabadde tapostinga akantu ke yapostinze mu butuufu bwako nga bwe yakapostinze okitegeera yes politics bwatyo bwali okuleka nga olina kyobuuza oba kyowabula oba bwe nnyeyongere mu maaso ngenda kubaako ate emitego gye ntegulula nga gya byakwerinda n'aba NUP omanyi bino byetunyumya mu sseri ng'olwo byetunyumyako obunyumya enewe siibula ate nsiibula bwe nabadde nzija nabagambye nti nzija kale naye enkola ey'obutasiibula bantu tugenda giteesaako tugimalirizebalabanga nzija bangoberewo nga sinnaku naye nga enteekateeka bwete bwe yabadde Bobi Wine yakubiddwa ekigambibwa nti tiyagas kanista abamu nti sasi abasawo banguye abasawo abajanjaba mwangu musoke mutubuulire mujjanjaba kinamwe temutufuukira ate kizibu temutufuukira batategeera mutubuulire nti kanista oba sasi fe tumanye ekiddako tumanye sasi lyabadde lya kikaaki 1933 president wa America bamuyitanga Theodore Roosevelt president oli yali ku kituuti nga bali mu kalulu campaign omuvubuka bamuyitanga Shranki yamukuba essasi bemukuba essasi nelije nelimukuba mu kifuba neliralira mu chest muscle nasigala nga ayogera nga bo tebamanyi nti akubiddwa neki waite essaawa bamukuba essasi ku ssaawa 4 ez'okumakya naye ku ssaawa 7 naafa okitegeera naye abasawo baafuba singa bategererawo nti essasi kintu kyaba mwana yamukwesa nga aliko silensa ne batamanya kiki okitegedde so ekintu kyekimu ebintu ebimu bistagingibwa nkugambye president wa America omala yali wa 16 bamuyitanga Franklin president Franklin bali bamukuba essasi bali ku stage abambita president Lincoln we 16 yes president wa America we 16 in fact history atuyamba okubako bye tuyigirako kubine ebyakoledwa ku Kyagulanyi president Lincoln we 16 Abraham Lincoln yagenda ku gwali muzanyo gwali ku Ford Theatre nga banakatemba bakayimbira dwa makitazi bo mu America bali no muzanyo gwe bayita Our American Cousin bwe batuka ku stage yali kazanyikiriza omukulu Amoti mu muzanyo ogwo gwe bakozesa ate okukuba president essasi jukira president wa amalo genda ku theatre bamuwaka wali akatuuti akenkizo atudde Frank atudde ne mukyala wa atudde wano Andrew Johnson yali vice president nga naye atudde ku kono okitegeera batudde kumba abaana bamaze dde okuluka olukwe bagenda kukuba bati amasasi nti kakati gwe ne bastage nga abaana basatu naye nga bonna ba comedians comedian asooka yali Amoti ne bamugamba gwogenda kukubaani gwogenda kuba president Abraham Lincoln gwogenda omukuba nenga ate ye main actor mu muzanyo gwe bagenda mu ng'emizanyo gye balina emizanyo kye gyabakayimbira bafeesa lwa feeza kigenyagenya kati kigenyagenya akulidde kigenyagenya najja nti gwogenda okuba president kakati ani agenda okuba Andrew Johnson vice president ne bagamba nti musase myoyo togera totwalanga mbizi mu mizikiti leka imamu amalirize kutuba kutuba imala kugwa n'olikoyogera ku mbizi kati Abraham Lincoln baali bamukubye era bamukuba nenge ebintu byali staging nga bwe tulaba ebiriwa JF Kennedy president wa America yali ndoza wa basatu munga basatu awo n'ekintu kye kimu
Oswald yamukuba essasi mu ngeri yemu ng'ebintu bistaging naye abantu abo bonna be batta ba president ba America okufanaganako ne Kyagulanyi baali n'ensonga gye baali balwanirira mu nsi zaabwe okulaba ng'abantu bannansi bafuna emirembe n'obwenkanya mu buli kimu. Ndida n'enkuba ebyafaayo by'aba ba president lwaki battibwa muzita bweto nga gye babadde baagala okutamu president w'eggwanga yali nga vidiyo eno etuuke kwagyetaaze n'atagyagala naye nga yeeyagala okumanya ya tusobole okugalaba nga tulina kye tuyiga naye nga yakubiddwa kaala kamanyikiddwa nga Bulindo kasangibwa mu Kira municipality district eba ya Wakiso mu masekati ga Kampala. Security alert mwami Lumbuye ngenda kujja nga mpa security alert mweraba nja kuziwa ani abalira gavumenti ng'ali wa Kyagulanyi abejawo kabira wateekwa okubanga waliwo abala entambula ensula na biki tesifuddeeyo bose batosiba nze nagambe nabadde nzija nagambe nti gundi nzija ndaba Export TV to the world.